po jako akawuwo. Just listen to our advice. The 3 points. Wash your hands. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde mu kwogerako eri eggwanga ku mbeera y'ekirwadde kya COVID-19 olunaku lw'eggulo n'asaba abatunda ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okukomya okuseera abantu nga beekwasa coronavirus era n'asuubiza nti anaakwatibwa nga kinaakikola mu bugenderevu wa kuvunaanibwa. There was a time when the town was full of groups which were crooks. And we organized a parallel supply chain to bring things and sell at the proper prices. So we may have to do that, but I warn the businessmen, please don't lead us in temptation, but deliver us from evil. Olunaku olwaleero tutuuseeko mu butale wamu n'amaduuka ag'enjawulo ng'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa waka omuli emmere, ennyaanya, amatooke n'ebirala yeeyongedde okulinnya era ng'abasuubuzi batunnyonnyodde bwe bati. Okusinziira ku John Kalisa ngono ye ssentebe wa Lufulaya wa Kiso City Slaughterhouse Masanafu agamba nti ebbeeyi y'entambula okulinnyisibwa ereetedde okwongeza ebbeeyi y'ennyama. Ebisale babirinnyisizza bannayuganda balinga batalumirirwa wamu na bannaabwe ebintu babiwanika ebbeeyi buli kaseera ekintu ekitali kirungi. Bo abatunzi b'ebyennyanja bategeezezza nti abatunda emmere enfumbe tebakyakola ate nga be basinga okubagulako kye bavudde balinnyisa ebbeeyi yaabyo. Abalesitoranti abasinga baabagalawo, abantu abasinga batudde waka otasobola kuva kawempajje nakasera agule atuusizza bubi nnyo nnyonnyini ddala. Abalala bategeeza nti bo tebandisedde bintu naye obuzibu buli ku basuubuzi gye basuubula ebintu nabate okubyongeza. Naffe ng'abantu abatunda amaduuka kyatunyizeemu konti waliwo omuntu ow'ebbeeyi nga bwe ng'abe omuntu wa wansi nga ye ssente zaafuna zimumala lunaku wabula ate nga bw'omulinnyisa ebbeeyi nga tinga bwe baagitaddeko omuceere baagulugulidde kilo 10 bagitusuubuza emitwalo 4, sukali ali mitwalo 2, obuwunga bwalinnye ekipimo kya buto kya 11. Ensonga ya pulezidenti okulemesa okugamba nti ebintu tebirina kulinnya kyo kirungi, naye kati ngaffe ab'amaduuka naddala kati ffe abatunda buno butono twakifunyemu obuzibu kuba ogenda gy'obisuubula ng'ate byalinnye. Mugisha Christopher ngono omutunzi wa nkoko agambye nti okuggala obutale bw'omubuulo kibaleetedde okulinnyisa ebbeeyi yaazo. Era tuli mu kutya kubanga tubanga ensi ezaakulaakulana ziri mu mbeera efaanako ng'eyo kati saasi yaffe kusegeera ate enkoko ofuna tezikyejjana nnyo olw'ensonga nti obutale bw'emibuulo babugira ki babuggala. Kyokka abasuubuza ennyama bakukkulumidde abagitunda ku bbeeyi ya waggulu nga bagamba nti bo ate bagibaguza ku layisi. Ebituluma nga ffe abasuubuzi abakinjaaje okutunda ennyama mu bbeeyi ya wansi ate bannaffe abagitusuubulako ne bagenda ne bagirinnyisa ekituviirako omutindo gw'ennyama obuteeyongera waggulu. Abasuubuzi bano bwe twogeddeko nabo bategeeza bwe bati ku kwogera kwa pulezidenti kwazaakola. Ebbeeyi y'ebintu erinnye olw'okuba nti amafuta galinnye ebintu tebakyaleeta abalimi mu kyalo nti batya coronavirus. We tukoledde amawulire gano ng'omuwendo gw'abantu abalina ekirwadde kya coronavirus gutuuse ku bantu 14 wano mu Uganda. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Inafa abadde agula box esatu agula box bbiri olw'okutya nti baza ekyokugalira bubuuda sente zo ne zifiiramu kati tugula tutya.